Okay, tukwanirizaako gwe nali okubanga tulaba kusaba vidiyo eno gimpeere like ate era osubscribinga. Si mpanvu nnyo subscribinga, teekamu ekigalo obe ng'osubscribinga. Ndikulagako olusuku luno. Vidiyo empanvu ogenda giraba, tugenda gikusuulirayo naye nga tukusaba okusubscribinga, okulayikinga. Olusuku lusobola okubeerako bwe luti singa oba okitadde mu nkola, ate lusobola okusingako ne wano eno mu mbeera efaananako bw'etyo. Omwaka gumu n'emyezi 3 gye myezi 15 tegatandika dda okutemwamu n'emu oligiraba. So kwegayirira gwe ali okubanga otulaba, twagala nnyo ffenna tutambulire ku level y'emu ng'abalimi ate era so ng'abalunzi. Kyenva nkusaba nti osobola okubaako omuntu gw'oyagalisa okulunda, vidiyo eno ogenda giraba ennimiro yonna nga bw'etambula, nga bw'egenda mu maaso. So bwe kityo bwe kiri mu mbeera efaananako bw'etyo gwe ali ku mukutu gwe nno atugoberera. Kulima bitooke birimu ssente, obadde okimanyi obadde tokimanyi. Ebitooke birimu ssente, olina oteekateeka, ndowooza okiraba abaana be babaliko, manyiwa kulaga waali, ebirabo ebitooke, tewaliiwo ky'oyinza gamba nti kino kankiyiseemu amaaso. Olusuku lubikke tulaba mukaddo, so osobola okuteekateeka ennimiro yo nayo neefuuka emu ku nnimiro ezeeyagaza nga ziwe subscribinga. Halo. Dako genda ku WhatsApp biteekeyo ku WhatsApp. Navuddeko ku online. Navuddeko ku makya. Oyina simu enene obe teeka kwene WhatsApp ene endala ene empya. Yes. Nkyali ndi ku nsalo ya Kamuli n'Ejjinja. Ngenda yingira Buwenge. Online nja kuddako kiro baaba, nze sisobola kuddako saa zino. Message ziba nnyingi, mba sisobola biddamu saa zino.